أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله tumweba soya butukeserezanga bulijjo tumusaba akkirize byetusobodde okukola, ebitulemye oba byetukoze nga si bituufu tumusaba tusonyiwe, kubanga tuli batonda abanafu abasobola okukola ku ebyo bitulagiddwa gye tuba tusobodde. Eddalusa eno erabika yeesembayo mu mulyango gwaffe guno ogwa kadari, enteekateeka za Allah ezaaliwo nga tetunnabaawo, eitha nga tutegekedde ebitusanyusa mu ngeri y'emu yalina okututegekera ebinyiizo. Omuntu bw'otegeera omulyango guno oba topiki ero n'ogitegeera bulungi, omatira nti buli kyofunye nga kya ssanyu oba kya nnaku, omanya bumanya nti sibadde wa kukiyitako, oba kyo kyennyini tekibadde kyakumpitako. Mu nsi muno olinamu ebinaakusanyusa, olinamu ebinaakunyiiza, ebinaakukosa. Allah takukolera kintu kimu nti guli wa bya ssanyu byokka. Akola wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Buli kintu baakikola mu peya, ekirungi n'ekiki. Kale bw'omanya nti kino ekibi nkifunye togenda nnyo wala kusukka kikomo, wabula kkiriza nti mukama wange mu bimu ku byangerera byanteekerateekera ebyokunkosa kyekimu ku byo kyekino. Kikukosezza mu bintu bya financially, kikukosezza bya nsimbi, politically kikukosezza, mu bya bufuzi oba physically ku mubiri gwo kikukosezza, oba psychologically kikukosezza mu birowoozo byo. Engeri yonna gy'okosebwamu oba gy'osanyusibwamu, kkiriza nti yali nteekateeka ya mukama wo nga tonnabaawo. Atugambye nti al-imaanu yono ku mulundi guno ennyingo esembayo, eddiridde esembayo eyokusatu mu kitabu kyaffe wa arji al-qabul li Sheikh Hafidh al-Hakami, peegi 762, agamba nti min maratibil imani bil qadari, muzimu ku nnyingo oba erimu ku madaala g'okukkiriza puroguramu za Allah ezaaliwo nga tetunnajja. Al-iman bimashiati llahi annafidhati wa kudratihi ashamila, nti omuntu wenna omutondo olina okukkiriza obukkiriza obukakasa nti Allah alina okwagala, ng'okwagala kwe kulina kuyitawo mu buli ngeri zonna, ate ashamila nga kuzinga buli kiyitibwa ekitonde. Okwagala kwa Allah kulina okuyitawo, kyaba akwagalizza kirina okubeerawo nga bw'akyagadde, wadde kikontana n'okwagala kwo. Ate alina amaanyi agabuna buli kintu kyonna, tewali kiri waggulu wa busobozi bwe n'amaanyi ge, ebintu byonna biri wansi we. Whereby nti bwe tubeera ng'ebintu byonna biri wansi we,
kitegeeza nti birina okuba ebiwulize eri okusalawo kwe kwaba asazeewo kuyitewo eri ekintu ekyo kyaba asaliddewo okwagala kwokwo okuyitawo kulina okuyitawo awatali muziziko. Wahuma okwagala kwa Allah kukyayagadde kiyitewo n'amaanyi gisobola okukozesa okuyitawo yajitamiani fima kana wa ma sayakunu. Amaanyi ga Allah n'okwagala kwe bisisinkana ku kintu ekyo ekyaliwo n'ekyo ekikyaliwo oba ekinajja mu maaso. Wayaftariqani fima lam yakun wala huwa kainun. Okwagala kwe n'amaanyi ge byawukana mu kintu ekitaliwo oba ekitaliwo oba ekitaliwo kati. Oyinza obutakitegeera naye nga agamba nti okwagala kwe n'amaanyi ge ku kwagala kwe nti galina okuyitawo nga bw'aba ayagadde ku ebyo ebyaliwo ne bivaawo oba ku ebyo ebinajja nga ffe tuvuddewo. Amaanyi gakola okugyawo ebyaliwo nga bwe gajja okukola mu ngeri y'emu okussaawo by'ayagala okukola ki. So nga ate ebyo ebitaliiwo nabyo abirinako ki okwagala. Tayagala bwagazi bibeewo so si kulemererwa kubibeezaawo. Oba okutegedde agamba atya nti fama shaa Allahu taala kaunuhu fahuwa kainun. Allah kyaba ayagadde nti kibeewo kibaawo bikuduratihi la mahala nga kibaawo ku lw'obuyinza bwe n'amaanyi ge n'obusobozi bwe awatali kubwa ku mukono. Aya egamba etya a'udhu billahi minash shaitani rrajim surati Yasin aya 82 innama amruhu idha arada shay'an nti ekiragiro kya Allah bw'aba ayagadde ekintu kyonna kibeewo alagira bulagizi ayakula lahu kun fayakun. Tewaliiwo Allah kyagamba nti kibe ne kitaba wabula buli kyagambye nti bakiba nga bw'aba ayagadde. Atondesa bigambo bw'aba ayagadde n'agamba nti ekyo njagala kibeere kibeera nga bw'ayagadde kibeera bwe kiba. Bw'aba akyagalidde okuba mu ngeri yonna gy'aba akyagaddemu yakuna kun fayakun ba ne kibeera. Ekitegeeza nti Allah kyaba ayagadde okuba kiba, kyatayagadde kuba tekikola ki, si kulemererwa kubeera nti kiba oba kigugubye kimulemeredde. Kyaba yagadde kibe kiba, kyatayagadde kuba tekiba. Kyatayagadde kuba ne kitaba si lwa bunafu bwe oba kuba nti kimusinzizza amaanyi, nedda. N'agamba wama lam yasha illa Allah kyatayagadde ta'ala lam yakun tekiyinza kuba li'adami mashi'atillahi ta'ala iyahu lwa butayagala nti ekyo si kyagadde kibeerewo. Laisa li'adami kuduratihi alayhi so si kulemererwa maanyi ge ku kyo niga nti ekyo kinnemye okussaawo. Nga naafi bw'omugamba nti sula omuti gw'amasannyalaze oguteeke ku mmotoka ne gumulemabu aga nti gunnemye. Owulidde Allah talemererwa nti ekyo kinnemeredde ng'abadde ayagala okikola ne kimulemerera. La aba tayagadde bwagazi kibeewo awamu n'okuba nti alina obusobozi obwekiragira okukola ki. Wano nno waliwo ekyekango kinene nnyo mu aya eziragwa okusalawo kwa Katonda oba okwagala kwe. Aya zino jja ziwulira nga za bunkenke ku saidi yaffe.
Allah agambye mu surati al-An'am aya ya 35 walau shaa Allahu singa Allah yali ayagadde nga kwagala kwe la jama'ahum ala al-huda abantu bonna yali bakuŋŋanyiriza ku kigambo bulungamu okategeddaako si kyekango kinene nti singa yali ayagadde abantu bonna yali bakuŋŋanyiriza ku bulungamu mu nsi nga temuli ki temuli mukafiiri mu nsi yonna singa yali akyagadde yali akisobola ne mutabaamu muntu yenna mujeemu ayeeyo yakyekango walau shaa allahu lajama'ahum ala alhuda singa Allah yali yeetaaza abantu bonna okubeera abasiraamu abakkiriza abalungi ab'okuyingira ejjana nga yakyagala bwagazi kyalibadde nga buli gwoyitako salaamu aleikum waalaikum salaamu mirembe nga teryabba munne teryakuba munne mu nsi temwalibadde mukukomera singa yali akyagadde mu nsi obutabaamu kukomera temwalibadde kukomera temwalibadde bujeemu okitegeddemu kinnaafe nti Allah ekigambo butakkiriza weekiri wadde nga takyagaliza muki muntu naye bwekiri mu nsi mujja kubaamu ab'okwokyebwa kubanga yatonda omuliro n'omuliro gulina okubaako ki omugabo gwagwo omugabo gwagwo gujja kuba gwabajeemu ejjana n'agitondera abaki abawulize oyize ennyumba ziri bbiri kakati bw'obanga ennyumba ziri bbiri bw'oba oleeta tente ebbiri ku mukolo oba otegeeza ki buli tente ejja kukola ki naye kakati emu bw'ogireka nga tetuliddwamu kiba kitegeeza bakubuuza waleesezaaki zino zonna ebbiri emu yabadde egiraki emala kakati kaalina enju ebbiri gye tulaga buli nju eteeka okubaako bannyiniyo kakati gwe gwawulira ndiwaga nti hayya ala swala nojja n'osaala emikisa mingi nnyo okubeera nti olina enju gy'oteebeddemu naga nti hayya ala swala nayaga nti musaale emikisa mingi okutya n'okweraliikirira kungi nti alina enju gyagizeki gyateebeddemu walau shaa allahu singa Allah yali ayagadde la jama'ahum ala alhuda abantu bonna yali bakuŋŋaanyiriza ku kigambo bulungamu aya endala eri mu surati hudu 10:18 gye yaliise n'agamba nti walau shaa rabbuka singa omulezi wo Allah yali ayagadde la ja'ala an-naasa ummatan wahida abantu bonna yali bafudde ekibiina eki naye tuli ebibiina bimeka bingi naye nga ekijja okuyingira ejjana kibiina kiki kimu ku bingi eki naafe kibiina kimuoli eki kikijja okuyingira ejjana mu bingi byogambye kya Muhammad sallallahu alaihi wasallam owulidde n'agamba walau shaa rabbuka surati Yunus 9:9 agamba nti walau shaa rabbuka singa mukama we yali ayagadde la amana bandikkiriza man fil ardi kulluhum jami'an abali mu nsi bonna baali badde bakkiriza niye teyakyagala kitegeeza mulimu abatajja kukola ki singa teyalemererwa bulemererwa abantu bonna okubafuula ki wabula kwali kusalawo kw abalala bayingire ejja fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir fariqun fi sa'ir wa fariqun fil janna wabeerewo abagenda eruzira wabeerewo abagenda mu sheraton mu aya endala surati Ra'd 3 n'agamba nti allau yashaa'u Allahu singa Allah yali ayagadde la hada an-naasa jami'an abantu bonna yali bafudde balungamu subhanallah gwali mu bulungamu weesuneko kubanga oli fi mashi'ati llahi okwagala kwa Allah kwakukwatira eri okwagala kwa Allah gwali ku bulungamu weesiimye n'agamba mu aya endala
surat al-Baqara 2:5 walau shaa rabbuka ma qatalu maktatalu singa Allah yali ayagadde abantu tebalittinganye oba okutegedde ye ate balittinganye batya nga bonna balungamu oba obulungamu butegeeza kukola ki kutambulira ku mateeka mu aya endala n'agamba no suratu sajida 13 n'agamba atya agambye nti walau shi'na singa twali twagadde la atayina kulla nafsin hudaha buli mwoyo twali kuwadde obulungamu bwagwo walakin naye haqa alqawlu minni ekigambo kyamala ddokakata okuva gyendi la amla anna jahannama min aljinnati wannasi ajmain nti nyina okujjuza kwagala butayagala jahannama abantu n'amajinni balina okujjulamu n'olw'ensonga eyo bw'olabanga olina obwewagguze ku mateeka ga Allah funa ekyekango nti si kulwa ng'olibeera mmemba gwe beepikira owulidde okubeera nti wagenda kusuulibwawa mu muliro bw'olabanga eddiini eno ekutawaanya nnyo ebikolwa byayo funa ekyebikiro ekyamaanyi nti nze ndabika okwagala kwa Allah kwansuula eri mu aya gyagambye nti kyamala dda ekigambo okusalibwawo okuva gyendi ekitakyukyusibwa nti amajinni n'abantu ndiwa ngenda gakomerera ngakkate mu muliro ogutavaamu ate nga jahannama emaze kujjula owulidde saba Allah tutaase fasababu fi adami wujudi shay'i eki ensonga ekintu obutabaawo huwa adam mashi'ati llahi ijadihi kwe kubeera nti Allah tayagadde kibeewo si kulemererwa bw'olaba ekitaliiwo omanya nti Allah tayagadde kibeewo so tekimulemye bulemi kukola ki la annahu ajiza anhu tinti akiremereddwa kisaawo talemererwa inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun kyolabanga gwe waleetaaze kibeewo nga kyetiriiwo omanya nti Allah agize eki yagaanyi obadde oyagala omuntu waabeewo naye Allah agize eki yagaanyi talemereddwa kukola ki kumulabirira agambye nti annahu ajiza anhu ta'ala Allah ekyo akiri wala ekyokulemererwa watakaddasa watanazzaha min dhalika tukuzibwe ekyo butamwogerwako nti alemererwa kyaba yagadde okuteekawo nekimulemwa ekyo kikafuwe gyali wama kana Allahu aya mu surat Fatir namunya wama kana Allahu liyujizahu min shay'in tewaliyo kintu kyonna kiyinza kumulemerera nga yagadde kibeewo ne yeetaaga obuyambi bwammwe oba obuyambi bw'abamalayika oba ejjinni akirete tewaliwo kiyinza kumulemerera bw'aba yagadde kibeewo kibanga bw'aba ayagadde so bwe bwaba tekiriiwo tekuba kulemererwa bwa butayagala wama kana Allahu liyujizahu min shay'in tewali kintu kiyinza kumulemerera fi samawati wala fi l-ardi kunsi yammwe wadde mu bwengulu eyo innahu kana aliman qadiran Allah buli kintu akirinako okumanya n'obusobozi ogwo omulyango omuwandiisi agukomezzaawo nga tugusomye aya ku aya zeyaleeta n'agamba mu bintu by'olina okukkiriza mu kadari ennyingo ey'okugera kwa Allah ennyingo ey'okusatu kwe kukakasa nti olina okukkiriza nti Allah alina by'ayagala bibeewo ne bibeera byolaba ebitaliiwo sitalemereddwa wabula tayagadde bwagazi bigire ki bibeewo kati gwe okubeerawo okwo kitegeeza akyayagala ogire ki okuvaawo okwo tekitegeeza nti akulemereddwa wabula tayagala bwagazi ogire ng'obaawo kisange kyo kikoze eki ekyo kitegeeza nti buli kyofunye Allah akikuwagalizza ekyo kyotafunye tayagadde obe nakyo mukazi agenze omanya nti
kwagala kwa Allah qaddara Allah baatyo be yateekateeka wama shaa faala kyayagadde akikola nga baagize ki singa oyiga ekigambo ekyo kyali kuyisizza nga moto bwe tuzitimba mu nnyumba ekyo kitimbe ku mutima emmoto yeereebeetere ku mutima gwo nti buli kyoba ofunye kiba kikusubye qaddara Allah eyo yali nteekateeka ya Allah nga sinnabaawo wama shaa faala ye kyeyayagala kyeyakola nga tanneebuuzizzaako eyo nomala ogifuula mu moto y'obulamu bwo ogenda kuba mugagga ate ng'oli mwavu ogenda kuba musanyufu ate ng'oli mu stress ogenda kuba yeeyagala abantu bakole nti naye gundi gwe tolina bizibu nti bizibu mba nabyo naye qaddara Allah wama shaa faala Allah gw'okutonda ng'oli musajja bwatyo bweyagireyo akana bakazadde kalenzi badde oyagala kawala qaddara Allah wama shaa faala Allah yenteekateeka ye ate bwe yali abikola saaliyo teyanneebuuzaako eyo moto n'omala obeera nayo mu bulamu ojja kuyita mu nsi muno ng'oli saidun eyeesiimye ng'atalina bizibu kuba buli kizibu ekijja nti qaddara Allah wama shaa faala bwatyo bwe yateekateeka nga siriyo teyanneebuuzaako singa wallahi yayanneebuuzizzaako si bukyandibadde naye wama shaa faala fa'aalu lima yurid atuleeta wano naye buli kyayagala akikolanga ye wala yusala amma yafaal ku kyaba akoze tabuuzibwa ohum yusaluuna ate abantu bajja kubuuzibwa eyo moto yo gye tugenda okukomekkereza naye ekitabo kino nti bw'oba osoma tawhidi obulamu bwo bufunire moto ogiwanike ku mwoyo gwo nga bagiyita qaddara Allah wama shaa faala ezo zaali nteekateeka ze ate bwe kyeyayagala kyeyakola ekyo kwali kwagala kwe bwatyo bwe yakyagala kibeera kituuse ekiseera nekikola ki Allahu akbar ofiiriddwa mukazi ofiiriddwa mwana ofiiriddwa musajja qaddara Allah ekyo baakigerera nze ate mukama wange bwatyo bwe yayagala oyo tayinza kugenda ku musawo muganda kunoonya kitta baana be tasobola kugenda ku musawo muganda kulwa sente zimpita mu ngabo tasobola kugenda ku musawo muganda kunoonya visa tasobola kugenda ku musawo muganda kunoonya magezi amaze okufuna moto emunyweza mu kwagala kwa Allah yamuleeta nti buli kyeyayagala okunkola kyeyakole ki oba okutegedde singa naffe yava wano n'agenda ku mukolo ng'omukolo gwekaseese n'asanga nga essaawa y'okulya etuuse abantu bonna bagujubanira mugunu naye tebafumbye matooke qaddara Allah eyo moto gitwale ku buli mukolo baleese ennyama gwe togirya ate enkoko eweddewo qaddara Allah wama shaa faala oba kitegedde buli kikusubye nti ezo zaali nteekateeka ze ate gye yateekerateekera ebintu bye saaliyo ekyo kye yayagala okunkola era essaawa yakyekoze eki omulimu gwange ku kyokuba mugumiikiriza nakwebaza ekirungi tukyebaza tutya alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu salihaatu nti ebirungi bino byonna byenfunye bimulaba mu bujjuvu bwabyo tibirinaako magezi nebaza oyo eyanteekerateekera ofunye ekikukosa tukyebaza alhamdulillahi ala kulli haal nti mu buli mbeera gyenyina okubaamu nnyina kumwebaza kubanga ogwo mugabo gwange ma asabaka lam yakun liyukhti'ak kyofunye tekiyinza kuyitako kibadde kikyo wama akhtaaka lam yakun liyusibak ekyo kyolaba kiyiseewo tekibadde kikyo ekikyo tekiyinza kugenda wa mulala ekyomulala tekiyinza kujjawo oba okutegedde Isa akedde ku makya ajjeyo booda ye baagenda okuvuga talinaako gwamanyi n'omu naye banne baatandise dde okukalaki naye anaaba yakeesimba ku stage nibe nga n'oyaga nibe qaddara Allah wama shaa faala
ekyo kirungi oba kibi Allah ng'amuleeta gundi ntwalako nti nyanguwa oyo si wuwo ntwalako nti jangu kutwale oba oli wa dduuka oba oli wa takisi oba oli wa mulimu Allah gwageze bakugobye bangobye qaddara Allah wa ma shaa faala ate takulikisaawo era ajja kuyiiya ekirala weekiri naye tonnaba obudde bwakyo tebunnakola ki ekirala kyogenda okukola weekiri gwe gamba nti qaddara Allah ebbanga lyamala ng'akyakulese ku nsi ye kwoli oli mu nteekateeka ze mu bintu byo byonna byakulya byabufuzi byakunywa bya bulamu bwo okyali mu nteekateeka y'ebbanga lyamala ng'agizeeki okyali wano tajja kulemererwa qaddara Allah wa ma shaa faala bangobye ku mulimu qaddara Allah wa ma shaa faala kakati tetenkanya ate mulimu mulala so sigenda ku musawo kumugandi buli mulimu gwenfuna bangoba jajjanzize ugattegatte nti nemere ku mulimu kyekyo bayita nti okukkiriza okugera kwa Allah tetwaliyo ng'atuteekerateekera wabula bwe twagwa wano tulina okukkiriza nti mukama waffe ebbanga yefuna amala nga tukyali balamu enteekateeka z'okubaawo kwaffe wano ziri mu mikono gye era nabbi yalayiranga nti wallahi nafsi biyadihi ndayidde oyo omwoyo gwange oguli mu mukono gwe annina tasobola kungayaalirira wadde nga gwe omwoyo gwange gwagala mbeere nga Isa nfune pikipiki ate Isa wa pikipiki yegomba wa mmotoka ate w'emmotoka yegomba wa nankani ebyo birala tojja kubuuka lizikiro ne banaaba kutenda okubuuka ate lizikiro ne banaaba kitenda okwepena tejja kuyitako tejja kwekweka gw'omulimu gwokeera ku makya kati obunyonyi bubwo buwulire bwakedde nekye bunaaja wallahi tebukimanyi naye bunaaba bulyawo butendereza Allah kati ku makya ebyokulya tebinnaba kujja akasana kajja kumala kwaka oli amayanzi kalasa amayanzi ate neswala gye kasadde ku subu ejoya kasagala ndi alhamdulillah ndiraby ate ddene riziki ng'ekireki Allah akolako wama min dabbatin fi lardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha nti tewali kitambula ku nsi okujjako ng'ebikwatagana ne riziki yakyo bya Allah yamanyi wawoonoosula Allah yamanyi wawe banaakusimira mwana adaani wano mwana adaani okyagibuukamu n'okola bulangiti yo n'ogibuukamu n'ogisamba naye amanyi bw'otajja kusamba ttaka naye amanyi ate eddiro olirisamba ng'ovaayo kakati tukkirize nti okusalawo kwe kwawukana n'endowooza zaffe naye kusalawo kwe kwe kulina okutukola ki okuyitawo olidde okusalawo kwe kwe kulina okuyitawo enjagala eyaffe eyo muyinza okuba oyagala kulya nnyama naye nga wallahi okusalawo kwa Allah kukutegeeza gulaki nnyanya na mukene toyomba nnyo nti ne mukene ate wali atamulina era eddaala eryokwagala kwa Allah ddene naye bw'otegeera nti oli atali musiraamu oba omusiraamu omwonoonefu mukwate empola kubanga Allah teyamwagaliza kuba ki kyokola ki gwe omulimu gwe gyali kukola ki kumukolako ddaawa ate ey'obuntu bulamu tosobola kulungamya Allah gwe yakola ki gwe yakubako ekibaati kyava agamba nti udu ila sabili rabbika bilhikma njagala bw'obanga oyolekedde okukola omulimu ogwange teekamu amagezi baleke kukuba kuba oyinza okwerijja ku muntu ye nga bamusiiringa n'omufunamu obuki kati kyetaga hikma nti abantu abamu nabaggala naye ate gwe nenkugamba nti tomanyi yaggalwa neyasumululwa kakati gwe kozesa amagezi amazaale aganaakuwonya okutambaala gwe naggala okukuba
simanyi ontegedde gwe daaya akola omulimu gwa Allah ng'okoowola abantu b'okoowola mulimu babiko ebi bwe nakubako ekibaati ne musiiringa kyoyo talikkiriza ne bw'oba oyagala nnyo ne bw'oleeta enjuba n'oleeta abafunu bonna ne boogera kati bw'oba omukolako ddaawo okola ki kozesa bilhikma ojja kuvuma omuntu akusitule akufunireko ennyongeza gyeri gyalaga ennene ojwelasabi teriyo nabbi yajja kukoowoola abantu okuggyako nga Allah amuyigiriza empisa muba agenda okukola ki okuyita kubanga mulimu benasalawo nga bo bamu muliro mube muyita kati ow'omuliro ajja kulaga omuliro gwe nga mukyali wano kyokka ate mbagambye eddaawa mugikole kuba toyinza kumanya nti ono wa muliro oba si wa muliro kati awo ekikutaasa alhikma otegukanga mangu nti ono isa gwe neesibyeku olooza tagweri tantuuseeko ebyeri walmawidati lhasana ate bw'oba oyogera n'abantu yogera nabo biki bulungi kuba mulimu bennaggala nga gwe kyomwagaliza kirungi naye bw'anaagenda okuzza omuliro ajja kutwalaganya wajadiluhum billati hiya ahsan kozesa ekkubo ng'oyogera nabo muwanyisiganya ebigambo eriryo libeere eddungi gwe kuba oli gwe gwokoola tomumanyi bw'anaabeera mu bennasibirayo n'omala olejja naye mu ngeri emuvuma ebiddirira tonenyanga olidde eddaawa Allah yayaga bw'oba onoogikola oteekwa kuba mwetowaze okusinga gwokola ki gwokolako omulimu oteekwa kuba mukkakkamu bw'oba nga tosobole kuba mukkakkamu tokola ki tokola omulimu ogwo si gugwo olidde wewuliriza buwuliriza bye basomesanga gwokola naye bw'oba tosobole ojja kwekosa ate oneekwase tibankuba ku lwa Allah nga bakuba ku lulwo kuba abantu bemukoowoola mulimu abatagiraki bwetulabangako abaana mu ssomero weza kati ba abantu bazzeyo olwaleero weza bonna bagenze kusoma nerabye ku WhatsApp nga maadamu asikambule eddenzi liyingire mu kibiina ebizukale maadamu nawe gwe beeramu kati mu kibiina nkola mu nyage maadamu azika bezana maadamu bambi bakyayina ekyoyo kyagala okusomesa abaana bakadda jangu yingira mu kibiina omwana akutte ebitabaddaka bamukwata okumujja mu kibiina kati maadamu bwe bamukuba tteke talina hikima omwana gwasikambula amusinga ki balidde emmere babadde mu covid bakanyama kati maadamu bwamwagaliza future omwana agamba maadamu ndeka ŋŋenda maadamu asikambula kakati maadamu talina hikima ekiro kimugambe olwokuba maadamu eŋŋumi bagikuweza tekutuuka kati bane baseeka abalina embeera eyo gwokoowoola musajja wa mu muliro kati Allah yaga nti abantu mubakoowole naye mukozese hikima kuba mulimu bennaggalirayo nga bo si bakukkiriza tebabatuusaako obulabe ne mugaa nti nze mbaleetedde obuzibu simanyi ompulira olidde bilhikima atalina hikima takola ddaawa akolwako bukolwa eddaawa ero eringa zaka mu ngeri ki nti omwavu tatola zaka etolebwa kuva mu baki ngeddamu ki mubaavu neddaawa eringa zaka nti atalina hikima takola ddaawa akolwako bukolwa afune hikima bwagifuna agenda akole ng'omugagga omwavu baaligaggawala naye atandika okukola ki naye olwokuba naakali buli omu ayagala akola kati feffeka bwava wano ng'asanga musajja wa boda bwete lwaki tosaala wasuze wange kati olaba ekikole mutandise okukwata sisa bwe sikulira namba sisadde
ukiraba kati naawe bwojjaayo osabya muzikiti ki kiddako ekyokusatu kiteebereza uma mukutte ekkubo owulidde omuntu anaabeera ddaaya muyagala okukoowoola abalala kyosooka okuteeka mu bwongo obwo nti Allah teyatonda buli muntu yenna kuba muki mukkiriza era tewaliyo mulembe mu mirembe egyali giyise Allah lwaki atunyumiza emirembe egyayita tofunemu ebyaki Allah mu mirembe egyayita gyonna ng'ogyeko gwa Yunusu ate Yunusu Allah yakimukolera bukolezi kubanga yeye yafuna ekibonerezo ku lw'abantu be yabakiikirira kuba Yunusu bw'agenda enayinawa n'abakoowola ne bagaana n'agaaka neetegule kiyinza okugira ki owulidde nadduka kati badduka bano ne bagaa nti Yunusu kadduse Allah aleeta hayya ala salaa hayya ala salaa mpozi yaate agenze mu kibulubuto lwaki ate bano bagiziiki kyekyalo kyokka Allah kyatunyumiza ekyenayinawa nti ekyo kyakkiriza abantu kumpi emitwalo 10 n'okusingawo naye ebyalo by'abannabbi byonna ebisigadde wamaakaana aktharuhum muminin majority tebaabanga baki kati olina okuteekamu hikima abantu b'okoowoola ggwe mulimu abajja okukkiriza n'abatajja kukola ki naye abasinga obungi tebabeera baki bakkiriza eyo ye polisi ey'abannabbi bonna bwe batunyumiza Allah aga nti wamaakaana aktharuhum muminin abasinga obungi tebaabanga bakkiriza ne tubalyawo oba okutegedde kakati gwakola daawa bw'oba tolina kye bayita hikima magezi mazaale bwe bakuba ku lwo si ku lwange era bannabbi bonna nga tebannabakwasibwa mulimu abasinga obungi bakwasibwa nga bamaze kkula nabiyuna Muhammad akwasibwa obwannabbi obutume nga alina emyaka meka myaka ani omuntu abagize eki lwaki 25 anankani egyo myaka gyakwokera we babakubiraawo olidde naffe ayagala omusajja asaale naye akakongovuleke kali ku kake bwakongerayo eryo akwata okugulu kwoli nafuka nakuba egyo emyaka gyabuki gya muliro nabbi oteeka okumala kuggwamu muki omuliro myaka ky'omuliro gyakwabya mataali bwali kuba ayagala kuliisamu muki mukono ebintu byonna bikozesa amaanyi okusinga amagezi oba okutegedde kati bwe buzibu bwe tufunye yowekyomusanvu naye seeka wa 6p6 naye seeka ne balyoka bavuma buli kiramu bannabbi bato nnyo oli gwe baddira mbigere omulimu yagutandika agiziiki akuze olidde kakati tuli bakikaba abannabbi oba tuli bakikaba abaki oli omusika gwe twaddira mbigere bamugambye wa innaka la ala khulqin adhim eddala ly'empisa lyoliko kiki omuntu bw'agaana eddala ly'empisa ng'oli agaanye okukkiriza gwe kyokkiririzaamu okuba mukube omuvuma okola ki okwange nkozi wama alaika illa albalagh fere tukuvunaana kasa message ekoze ki natuuse nisikumukwaka kajambula nondi empale yo leero oyambadde boarding kati kwa mwaka afaananyi muvubuka myaka 26 25 alabye fefeka ajja okusala ejjuma naga fefeka ni wajidde musikati wa boarding eyo hekima waseke aba ategeezaki nti empale ekolaki ekweya leero kafeesi otaddeko kakikyala nti ebintu bwabikoze oyisibwa otya eyo hikima wasi hikima kulube ng'omuvubuka giwulira ki hikima naye genda omukubya obusiraamu bwa Uganda bonna ekitubuleetedde okutabanguka kuyingira mu baana bato ne bakola omulimu omukulu kiki abaana abato ne bakola omulimu omunene nga baagala buli muntu gwe balabako abeere musiraamu nga bo
ne bwoba olina la ilaha illa allah naye ngaekiteevu wakisaze otawane bwere suna zomubaka zonna azitidde ku kirevu kyebagizeki suna zomubaka zonna munyumanyoome nga nye naye nderazenkola sooka oseka ekirevu yokokole empala eri waggulu olina sona bbiri ozisa empala eri waggulu kirevu wakisaze kati nabiri ebibanja byewasaddaka ne bazimbako emizikiti n'amasomero bitabitumulamu empale ebyonoonyi kati nnasebo oyinza okuzanyira ku musajja asaala kiyamu layiri asiira emmande n'olwokuna ekirevu yakisaze emugaa gwe ovaamu dda feeso ino y'abakazi bakusitula abakoze bubi kakati ekizibu mu busiraamu buli isa bwava ku booza ngagaada mimbali agamba nahmadu wanastaina avuma buli kiramu obusiraamu bwotobunywereramu ngwabubwo noganja kunywerera ku bayimaamu ate ne isa bwavayo naafira alinnyo emimbali isa ne bamusukambula mu jjana jjana yakumalamu kaseera ali emimbali yagirimu abali wanzitete bajyabakuba nnyo bajyabakuba fefeka bano abaana omuliro gwe balina osaala onyenya olugalo nagati lwaki olwambusa nga bwolukkiriza okwo kunyeenya kukola kuno tomanyi banyenya bunyenya ozanya buzanyi eyo nfu saala ndala katigata notulamuli abavubuka bookya ayagala kulayi ngaotambula bakuteeka ku level nenabbi olukoba naye muwe sente olaba obaana azituusa simanyi obulira buli muntu alina obudamu eddiini eno yagala ngaokuze naye lwakuba nti munnanga bwewali mutulina batono singa ddala obusiraamu bwaliko enteekateeka nga abawalimu bangi balitaddewo emyaka omuntu gyasinziirako okugenda emimbali bali abatali basiraamu obalaba bagamba ne bakugamba nti kati ogenze entwetwe gwojja okusaaza eyo abantu bamaze okukusomesa olwo entwetwe ne bamukulaakulanya ne bamuzzayo bamutwala ebusuubizi olidde naye obusiraamu ayiga okwogera yayiga emimbali bino tusaaze omwana asoma kyakuna kudula ti takaddam bawera lwarabu genda mumaaso n'alyoka aba akalakata nemwejjusa ekyambagambisiza mu nsi katonda yakola teri ayagala kumuvuma buli muntu ayagala mukwata mpola bannabbi bonna levo gye baaliko yampisa bonna era nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba bu'ithtu nange ntumiddwa liutamima makarima al akhlaq nzije mbeere nga nfundikira nzijuze empisa bannange zebalyeki omuntu yenna atalina mpisa yenna oyo tasaana kubeera ki mukowooza eri allah ekyambalo ekisooka oba qualification esooka muntu agenda okukoowoola eri abantu kigambo kirungi waman ahsanu qawlan mimman daa ila llahi wa amila saliha waqala innani mina almuslimin kikigambo ekyakinza okuba ekirungi okuzza emitima gy'abantu eri mukama waabwe naye kyetaaga omuntu ali specialist mu mpisa nga tonnaba kuba specialist mu kyogenda kutusomesa empisa zo weewa makisi mmeka mu mpisa waqulu linnasi husna abantu mwogere nabo biki wa ahsin kama ahsana allahu ilaik allah nga bwe yakikuwa naawe bwoba okiwa banno bayise buki wa khaliki nnasa bikhuluqin hasani abantu bwoba okolagana nabo okolagana mu kiyitibwa empisa ennungi wajadiluhum billati hiya ahsan ate wano mukuwandisiganya ebigambo nga buli omu amatiza munne teyagamba husna yagamba ahsan kyetaaga kibeeremu ababiri ababalengera nga muwandisiganya ebigambo buli omu amatiza munne nga gwate omusiraamu n'abatakibitegeera baga nti mu butuufu lwakubadde nti amatiza bulungi naye ate alina empisa zisinga ku zooli ahsan empisa kintu kikulu
nga bw'owulira naawe bw'oyagala baleke kukuvoola baleke okukola ki okuyisaamu olugaayo n'amaaso n'omulala bano b'osadde nabo ate Buganda temusaalangako ate abatajjidde ddala fe otugobye mu kusaala ate gw'otusaazizza kale tulekere eno gye tusadde naawe abantu abamu bajja ne bateeka okwagala kw'emitima gyabwe mu kiki mu mulimu gwa daawa fiiringi naga nti gwe yiyo oyina ebisumuluzo bwe tulikiyingira nga naawe gyenyingiddemu tuli ffenna olikola otya kakati gwe toterebukanga nga bakugoba mu jjana gwe nyweza akalimu k'okuttaaka n'akutwalawa bo bano abavubuka baleke aboogera bagiriki aboogera boogere olidde beera ng'omuntu akola essente agandi neekolera maali abagireki gweoba oyo kyankoko oba oyo kyagonja gweremera kaki ko kalimuko olidde bw'obanga gw'oyimirira ekiro kalemereko ako k'ogenda okwanjula eri mukamaawo akaliziba ebirala teriyo nabbi Allah takolanga muntu atalina ki nsobi kujjako nga nabbi ffenna kullu ibn adama khata kobeere ng'oyagala nnyera waliwo ekikola ki ekigaana naye gwe bobeera mu maaso g'abantu n'obalaga nti gwe tolinayo kigaana okujjako byonna obikola ki eyo nsobi nno nayo Allah agaye wala tuzaku anfusakum saagala baneetukulizaako nti bo batukuvu nnyo okusinga abalala Allahu a'lam biman ihtada Allah yamanya abali kuki bameka betwali hadisi tuzisoba bulijjo nti omuntu ayinza okukola emirimu abantu bonna ne bakakasa nti wamujjana nga balabira ddala nti agikutte ne ku kisenge n'agenda akola omulimu ate ogumutwalawa so nga ate opposite wekiri kyomuntu ayinza okukola omulimu ne mukakasa nti oyo jjana emulemye usawe envanyuma nagira ki ate omuliro nagira ki gw'omanye abantu banaafa batya okuko gwakubasomesa balongoose essaawa yaabwe ekola ki esembayo naye tojja kubateeka ku bunkenke bakole byonna by'okola ki eba okutegedde gweremera ku mulimu gwo ogwo gwokola bwe baseeko omulimu kukubuulira hidaaya ti ogwo gujja omuntu akuba ekitabo bannange kirimu ssente naye omuntu bw'oli kifiirako tolina njawulo na mulaguzi gw'omaze tolina seeka gw'okoze ki gw'olumbye kati ye yeyeereeta mulayini naga ndi seeka naye ng'otuliko nnyo sina kweŋŋambye nti gundi nze bweni mu busiraamu okuba ekitabo n'omala okifiirako tolina njawulo n'afiiridde ku nsaasi olidde seeka ogamba nze si gwe ŋŋambye ogwange gwakubuulira abantu kiki mazima olidde kati ye yamanya nti nzijanjaba bujjanjabi nze sijiraki ebyo bibye nze muga n'omala okifiirako emirimu gyo bagenda gisazaamu kuba ofudde oli mushirikum billah kobeera seeka nga ku kyalo gwo tusinga okuba n'ekitambaala ekyeru olina n'omuggo gwe wasikira ku jjajjaawo n'ekitambaala ky'okukibegabega olina ne galubindi olidde okwata neki n'akalaadi mu ngalo fetuka ogwaffe gwakukubuulira bw'omala n'okifiirako ofudde oli musawo muganda ero lyessabo lyo tolina gw'olumbye omubuulidde mu kawoowo kakati ye yagamba nti oba agamba nze naye okusinga lwogaa nti Asumaani situka era na buli kati okyakuba ebitabo omusajja baakusitula wallahi aba akusitulidde mazima kakukube otegeere ndibiba tosibe babuulira kakati oba obusiraamu bubwo kankulage obusiraamu weewalanga nnyo kankulage ayinza okukulaga ng'ate gwe tolaba amaaso mwakubye nakukuba nakawumpulidde ng'ate akubye matu ate omaze okugakuba
ondabye ngatakubye maaso kakati abatategeeza kulaba abategeeza nti yiga okubuulira wewalanga nnyo abantu okuga nti yiga okubuulira obukambwe ne bw'onoobuleeta n'ovuma buli kiramu tojja kusobola mu bukambwe bwe okuluŋŋamya Allah gwagize eki ne bw'onooyogera empola ng'oyogeza ddoboozi ttono era basobola okukola ki okusiramuka so tebasiramuka lwa bukambwe oba okutegedde kuyogera mu ngeri yo Allah gye yakuwa okwogeramu tuleke kukoppa balokole omulokole ayogera olidde manye ekintu bwe kiba nga kya bulimba omuntu akiteekako nnyo kiki ati eddoboozi lino lye likulaga nti maki gwe mazima fe obusiraamu obwaffe obusiraamu mazima geeyogerera mu ddoboozi lyonna lyoba okoze eki tegeetaagako sapooti y'amaanyi n'omutekamu amaanyi olaba omuntu ng'alinga ddala alikuki abuulira naye ayagala nakugwa akozesa eddoboozi ng'asaba Allah oyinza okulowooza nti lituuka mu mayiro ng'ana ero lituukirawo mu ggulu eddiini yaffe si yakuleekaana وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ولدي nze ndi kumpi kimuleekaana naye olufunirako omulokole ng'asaba ogenda okuwulira eddoboozi nga mu birowoozo bye akakasa bulungi nti lituuka ku mmeezi ewaani ne bw'oyogera empola gasoba ku mulamwa ne bw'oyogera mukama anti kakati baba n'ekigendererwa naye babeera nga tobalumbye kakati olwokuba nti amasomero gazzeemu katusomekaako akatono naye katunako katono almartabatu rabia yesembayo ennyingo ey'okuna okukkiriza tulabye nti tulina okukkiriza nti buli kiri mu nsi bwe kitambula Allah bw'akyagadde omwana ozadde mulema leka kuwoza nti ewaffe tetubazaala abo Allah yagadde ku olwo kijje ewuwo ozadde namagoye kyekyo gw'ozadde muzibe bwatyo bwayagadde qaddara Allah wa ma shaa fa'al edduwa eyo gitegedde eyo ye mmoto y'omwoyo gw'omuntu ayagala okuyita wano nga mirembe nti eyo yali nteekateeka ya Allah olidde era ye kye yayagala okukola kyeyakola ki seeka ng'otubye n'ensi tonabona kuzimba kayumba qaddara Allah wa ma shaa fa'al ekyo kigambo kitukubagiza ne kitukomyawo okulayini nti bye tukola byonna birimu omukono ogutali gwaffe almartabatu arrabia ennyingo y'okuna tumalirize martabatu lkhalqi olina okukkiriza ennyingo eno erimu okutonda walimanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu kulli shay'in kwe kukkiriza nti Allah buli kintu ye yakolaki ye mutonzi waakyo buli yatonda abalungi n'abaki abagagga n'abaki abampi n'abaki abanene n'abaki olina okukikkiriza nti buli kintu kyatondebwa Allah buli kyolabako emmale n'ensonzi bifaanagana 100 ku 100 naye teriiyo mmale yenkana ensonzi yenkana mmale nebo kitegedde kulli shay'in buli kintu yakitondera biqadari mu kipimo kyakyo ensonzi y'ensonzi era bw'esukkako aweeba egenze mu mmale nakutta ensonzi yenkana entumbwe naga nti ebintu biteeke biqadari n'agamba fahuwa khaliqu kulli shay'in Allah ye mutonzi wa buli kimu kullu amilin buli mukozi wa amalihi n'omulimu gwe ekyo nno kyabulabe nakyo buli muntu n'omulimu gwe Katonda bwe yali akutonda walina omulimu gw'okukola wano ogwo gwokola gwe gugwo leka kulumba gwani yatonda buli muntu n'omulimu gwe
ati totwiraba abantu baka nti amasomero gatandise ku Mande nti ye abasomesa bana abajjawa wallahi ye bali nga yabatonda kuba basomesa nga bwe batagalatagala ne bagenda ku booda zibakuba okamala paka lwe banagireki lwe banaatiri buli muntu ali wano alina omulimu gwe gunoonya ojja gusanga oba tagalatagala oyinza okuva ku nsi kuno nga tokoze eki togulabye ovudde mu matafaali tonnagutuukako naye lw'oligutuukako ogenda kuwulira nga wenna okoze eki era Allah wa buyinza bannanga omusomesa teyaalisomesezza ennaku eri mu busomesa enyuka butaaba naye kaakati babagambye mudde eyo kati bagenda kubagambye bannange ti tukomyewo ffenna tubali tetukola atyo otyo n'ekingi yabasomesa twerabira ebyemabega nga twerabira tutya tutandike ebintu mu buto era omusomesa ajja kuga kitina kyakula abaana baffe bagiriki basome abaana b'eggwanga aba n'omutima omulungi wadde ng'anyigirizibwa abaana baffe bakulidde ennanga n'emunanga mwonna era wootegerera nti gwe toli musomesa era olabika weekyanga nze tegundi weekyangira kinti nze ngenze era n'agenda omusanga ku ggaali awungula basaaba buli mulimu n'omulimu gwe ettafaali lye likubika naye osanga omuntu nga yasabirira akasana waaka bekakamba mpiseewo abayiseewo ngaalagawa tulina okuzimba waliwo balina okuleeta omusenyu waliwo balina okugira ki buli muntu n'omulimu gwe olina okukikkiriza kale abasomesa abasajja batu bagenze olidde batandika okubonaabona n'abaana abaaguba wa kullu mutaharrikin buli kitambula wa harakatihi n'entambula yaakyo bwe bagamba eggaali y'omukka egenda omuli ofunamu sipiidi za pulimo bwe bagamba kunama ofuna za ggaali olidde buli kitambula n'entambula yaakyo subhanallah bwe weekanga eggongolo bwe weekanga enswera ento singa eggongolo liyingiranga mulya mugugumuka lwaki litambuliza ddembe wadde lirina amagulu bwesedde ate nalyo liddugavu nga ki naye nga akasota katoototo munyimirire baledda buli kitambula n'entambula yaakyo buki ye mukozi wa kullu sakinin wa sukunihi buli ekiteredde nga tekitambula n'okutereera kwakyawo obutatambula bwakyo ye mukozi oyinza okulaba olusozi nga luli awo lwatereera entereera gye lutereddemu ye yalutuuzaawo bwatyo baakuzaala weeruli teruvwangawo nti olusozi lwegini nalusanze bukanaga wadde ensi yeetuuluula mwenna mwetooloolera awo ekyetooloola nenneetooloola yaakyo ye mukozi ekiteetooloola gikirannamyemu awo gyekibukaddemu awo olusozi lwewamwe bw'ozaaliddwa nga akasozi kemumbali kaliwali wali okasanzeeko ettanda buli kiteredde oyinza okukula nga mulaba ejjinja awantu mwenna ne mufa temuggwawo nga terivwangawo eryo ejjinja tuzaaliddwa weeriri awo ne bajjajjammwe nga baalisangawo ate nalyo limativu we baaliteeka teryeguya batambula buli ekiri mu kifo wekiri yeewuuyo harakatuha wa sukuniha ekitambula nedde ekitatambula yayiwo subhanallah wama min dharratin fi lsamawati wala fi lardi illa wallahu subhanahu wa ta'ala khaliquha tewaliyo kanyiikuuli oba kasiddiitu oba akasirikitu akali mu bbwengula eyo oba ku nsi kuno okugyako buli wooba okalabye kakasa nti katonda nga ggwe
eyakatonda yeyatonda gwe ekinene ekiba tuulaba nti oli munene naye mu butuufu akasiisibirizi okyakajjukira akasiisibirizi okajjukira mu Luganda kati akasiisi abaganda akasiisi kannuma nnyo kagiraki wali bannafe kaita kasiisibirizi twabadde tuli eyo muvubuka munankole kukiga teguggwa munnamugamba mpa birigi eyo namugamba naye gwe ekigambo birigi omanyi kyekitegeeza asumaani oli muzimu nange ekigambo kya kinyankole pasoli agaa nti birigi aba ategeeza biteredde birigi kale birigi ekola kwakukola ki kutereeza tebiteredde ndi birigi kakati mmwe abatamanyi Luganda banyi birigi egambo gyebirigi okuyikatakugwaya ndi birigi mbesi kigambo kyanankola nti bintu malidaadi akali akuma kakola kulidaadingisa bikyamye birigi okusoma twabadde tuli omwanazi agandi mwe abaganda mwepanga ndi birigi kigambo kyaffe oli agandi birigi nti malembe Allahu akbar gwe gwomanyi olunankola jali birigi kiki abatakati birigi mu kigambo kyewaabwe nali mmanyi lulimi lwakizimbirwako birigi byebintu biteredde nga bazimba walala wano birigi kubawo birigi kuba wakatereeza birigi agambe subhanahu la khaliqa ghayrahu teri mutonzi ataliye wala rabba siwahu tewali alabirira ataliye buli kakasa nti ye yatonda ate yalabirira buli kiragira ki si gwe bwerabirira naafe abadan gwe muli olowooza nnyo nti okola nnyo gwe bakulabirira oli marbub rabbul alamin العالم عالمين الحمد لله رب العالمين الله يبزبو يعلبرira alamina zonna عالم الأسماك والوينس يبينيانجا عالم الإنس والوينس يابانتو عالم الحيوانات والسرو عالم الحشرات يبيوكا يرب العالمين زonna عالمين يعلبرira twalito mwebasa nga mubalabira naawe muuli kati naffe tomanyi kyamisana kyogenda kulya okutegedde niyinza okuba nga enetooke waka weeri naye nga ku ssaawa munaana ojja kuba nga tuli mu kukusaalira kisoboka tolina mmere ku nsi ettooke liriwo siriri kati oyo alabirira ye mutonzi ate omulabirizi wa buli kyalizo eki kyatonze وهاتان المرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات أغاين تيزين سونغا توازي سوما قد تتوينانو obwetaavu wa kuziddamu tujjaggaziya ekitabo olidde naaga nti walillahi alhamdu katwebaze allah walminna wabihi tawfiiki walasma tumusaba atulungamye ku kituufu ate akitukuumireko olwo amaliriza emiteeko gya kadari tusembye n'omuteeko ogw'okukkiriza nti buli kiri ku nsi mu ggulu wonna woba okirabye ekinene kitono kyenkana akasidiitu oba olusozi lwaki lw'enzooli byonna bitonde byami ebitambula n'ebitatambula ensozi tezitambula n'amayinja ebyo bitonde bye ebitambula nganze naawe bitonde bye byonna bibye ekinene kitono kitambula tekitambula ekitatambula mu butatambula bwakyo yeye ekitambula mu kutambula kwakyo yeye kinene mu bunene bwakyo yeewuuyo kitono mu butono bwakyo yeye mwenna mufaanagana wama min dabbatin fil ardi tewaliyo kiri ku nsi kitambula wala tairin yatiru bijanahaihi wadde ekibuuka mu bbanga n'ebiwawaatiro illa umamun amthalukum mwenna mufaanagana mu kigambo kutondebwa mwenna muli bitonda era mulina obwetaavu eri omutonzi okubeera nti rabbul alamin abalabirira akakanyonyi kowulira ebweru kakaaba fetugamba kakaaba kasaala kalina bye kasaba mukama waako
okujjako omuntu yatasaba naye bwe bumanyi tulina okusaba tetulina mmere kati ani anakulabira bulina kusaba Allah hadisi negaa law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi singa mwali mwesigamira Allah mu bukakafu bw'okumwesigamira larazakakum kama yarzuku tayr yali baliisizza nga waliisa ebinyonyi tabudu khimasan wa taudu bitanan kikeesa ku makyange ekisakiro kyereere bugenda okuwungeera nga kijjudde netera okutunulira ennyange nga ziva ku wamala zidda mu ttawuni nziteekako oluusi ebirowoozo naye zinawe zituuka ku muti ne zeegabanya zigenda mugende ogenda nga zitambula mu faamu ez'enjawulo zigenda zinojjola ki enkwa ku nte ninjagala ombulire enkwa ziba mmeka ezijjuza ekisakiro kyaki kyekinyonyi egaiti alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana egudde eri omukkuto ziba enkwa mmeka kati gwe okimanyi nti waliyo ebisolo ebiri mu nsiko nga si biri mu bantu ng'embogo ani azifuuyira n'ebisolo ebiri mu nsiko ani abifuuyirako enkwa Allah yabiteekerawo ebbomba ezo nga byo ebinyonyi byakulya nkwa nosanga ekisolo nga kyebase kitaddewo okutu munda waliyo obukwa ngono seruganda anojjolayo eziriyo bakitaddewo mirembe giri ono musawo woono era golowooza embogo eyo mu ddwa yayo egamba onaawangaale oba Allah amudde awangaale anzijanjabye wabaddewo embalabala ulya bwaginojjola eyo yennyini gyatwala ebadde ensuza bubi bisolo biri mu nsiko naye Allah teyabirekerera yakolayo obunyonyi obujjo bitazaaki naawe oli wano ku nsi Allah tayinza kukulekerera yatonzeyo abantu abalina lizikiyo gweva wakatambula ng'akanyonyi bwe kavudde mu kisone kagira ki tekeebase olidde ko katambudde kali ku muti kwe kasomereddwa nvuddeyo naawe vve ewuwo otambule ojja kusanga bakusudde sente ate naawe ozisuule naafe agandi awo benjagala sebo gwonoyagala bakulonda bulungi subhanaka allahumma